If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Ono n'omwagalwa we gwe simanyi bakwatagana batya. Essente zino baalagira ne ziggyibwawo wakati nga boodi temanyi. Ate bo ne basigala omwaka mulamba nga bazikyajinga abantu. $1 eziri mu 50 newankubadde nga bagamba ziri 30 ku buli tiketi yonna gy'obadde ogula kubadde kuvaako. Essente za Jennifer Bamutulaki n'omwagalwa we gwe yeetuuma erinnya nti ono ne Darling we babadde batunda tiketi ne bongera ku ofiisi ez'enjawulo Entebbe, Nairobi, Juba, Kilimanjaro Airport, Johannesburg saako ne Tambo Airports nti ba agents ab'enjawulo saako ne ku bisaawe babadde bajja bazibajjako era nga tezituuka mu akawunti. Okwetegereza ekiragiro kyalagira nti $50 zino kwasatu ezoogera mu alipoota temuddamu zijja ku bantu bo babadde bagenda bazijja ku bantu era nga wetwogerera essente eziwerera ddala obuwumbi nga 9.8 wakati w'omwaka 2023 ne 2024 okuva ekiragiro lwe kyakolebwa nga bano bakikoze nti temuddamu zikyajinga ate era boodi teyakimanyaako balabika ng'era kituufu essente zino Mark Arnold Odeke Lenkai lino nga lyerinnya eryalabibwa wali mu kakiiko nti omukazi ono Bamutulaki Jennifer yali etuuma era nga ye n'omwagalwa we simanyi nkolagana yaabwe ya bufumbo y'amaka beewasa oba baaluganda beesisinkanawa bano abaasheyalinga awamu n'akabokisi ka ssanduuko omuweerezezi wa message ez'endawulo aka post office ebyazuulibwa mu paalamenti be babadde bajja bakuŋŋaanya ssente zino ezitamanyiddwako. Mayitire muwulire ennyonyi ya Uganda yakwamira ku Gatwick Airport, the second most busiest airport in London. Bwemala okukwama baagaana okwogera yadde okubira bakiraaya nti abaali bajja mu Uganda baamaliza ne boogera nga 2 Okitoba mbu ekyaleetedde ennyonyi yaffe okukwama yabadde yabisa omupiira. Nenzirayo awali mu kwebuuza nti mazima ddala mu layman's understanding omuntu asobola otya okukyusa yingini nga yinginiya wa nnyonyi omupiira ne gumulema. Bannayuganda muwulire obubbi. Akakazi kano nga kalemesa bannansi okwetaba mu kuddukanya ensi yaabwe newankubadde ne bu procurement ebinyonyi baagula bikadde. Ennyonyi ezo ze tukozesa zi 330-800 Airbus kiteeberezebwa nti ezisobola okukola eŋŋendo empanvu mu nsi yonna ziri 8. Ng'eya Uganda mu lugendo lw'eva okuva e London mpaka e Gatwick ekwata kyakubiri ng'ogasseeko ku endala ziri nnyonyi 2 zokka mu bunene bwayo ezisobola okukola trip empanvu okwenkanankana obuwanvu ennyonyi eno bwegenda obwa kilomita 643 oba nautical miles 3479 oba ennyonyi esobola okubuuka mu bugazi bwayo eya baasi obw'essaawa 9 okuva Entebbe mpaka e London. Bayinginiya tubalina akakazi kasalawo ku importinga bantu balala bayinginiya basobola kukola ku nnyonyi bw'ojja nti abaffe bakugamba nti emitwalo 8 ku 10 gye basobola okusevinga nga basazeewo kubanga beenyigira mu ky'okuyamba ensi yaabwe kubanga si gwe gusoose okukikola babadde bakikolera ennyonyi endala eyaffe gwe gwasookera ddala okukibakolera. Kaakati abaffe abaasomya ewaffe lwaki ate tebabakkiriza ne bayamba abaffe nti Mukama Katonda bw'alikyusa gavumenti oyo omukazi Jennifer Bamutulaki mumuteekanga ku mwanjo mu black book alibuuzibwa bingi ku ssente ezibadde zimubbirwa mu linnya lye ye ne Darling we oli gwe yawe olusanvu okwaniriza ennyonyi mu PR era Darling we yatunda tiketi omutwalo gumu mu 13,000 eza wansi ddala ez'omuwendo ogusaziddwako. Baawe ayina kampuni 2 kubanga olunaku lw'oziba banja gwe munyaaye gwe munyanyumbe gwe bwe lunaabanga lutuuse Bamutulaki tojja kuwona.
we have ever seen. Their empire of greed is cracking between the most corrupt regime we have ever seen. We'll rise from the ruins strong and serene. Mbalamusizaako nnyo bannansi basebo ne bannyabo muliyo mutya. Erinnya lyange mu bujjuvu yenze Kankaka Emmanuel Peter ndi musajja munnamawulire ga kunoonyereza Aman investigative journalist. Mujeebaleko mwenna bannansi abataka bano okubanga muba bulungi. Ebimu ku bibalemesezza okuba obulungi kwe kubanga buli kasente k'okwatako n'okawooyo ali mu buyinza bw'okukakolamu ekirungi ate bakabba bubbi. Buli kitongole kya gavumenti ebyo ebiriwo kati ssaawa eno bye bikuleetedde okubanga tolaba nkulaakulana ggwe ng'omuntu ne mu kitundu kyo mwennyini si ggwe wekka ng'olaba ekitundu tekikulaakulana. Oluyimba lw'entandise nalwo lugamba nti the most corrupt regime we have ever seen. Ababbi bannakinku be twali tulabye nga weewaawo osobola okugerageranya ku gavumenti eziyise n'eno naawe n'okiwaako obujulizi nti mu buwangaazi bw'eno obubbi kwetudde buli kitongole kinyazi era bonna abalimu abasinga obungi naddala abali ku ntikko bakumpanya. Nga musaba Mukama Katonda abajjukire njagala n'essaala eno mugisabire ddala nti gavumenti bw'erikyuka mwaba abalina okubanjibwa ssente z'omuwi w'omusolo ezikyasinze obungi munteerangamu akakazi kano ke bayita Jennifer Bamutuulaki akakulira ekimu ku bitongole ebito ebyakagunjibwawo ku ssente zammwe mwabakola era ebyo ebitongole bimu ku bisobola okuba ettaala erisobola okubakulaakulanya n'okubajja mu bwavu bwe mulimu ye mukazi akulira ekitongole ki Uganda Airlines. Situmanyi ye Mukama yamuwaaki kubanga mu kusooka era yali akola mu kitongole ekyo yagobwa olw'okuba nti emirimu gye yakolanga gyali gya kiboggwe. Kyewuunyisa nti oluvannyuma bw'abanga bano abamukozesa tebaamufulontinga nga babba naye yayitibwa oluvannyuma ajja akomewo akulira ate ekitongole ekyamugoba nti emirimu tamanyi kugikola. Ku ye mungattirangako mukama we omunene akulira ekitongole ekya Uganda Civil Aviation Authority ayitibwa Fred Ke Bamwesige nga Bamwesige ne Bamutuulaki. Mu bubbi Katonda bw'ali tuyamba gavumenti n'evaako mubankwatiranga ne mubasesemya ssente z'omuwi w'omusolo obutitimbe ze babbye. Muwulire mu pulogulaamu yange olunaku olwaleero njagala nteeka essira ku alipoota bannayuganda gye mwabuusizza amaaso eyabaddemu obukumpanya ng'akakazi kano ke mbagambye ku lunaku luli nga gavumenti ekyuse mu kabanja ssente kalina omwagalo waako gwe seekakasa either bba waako oba gwe kaakyusa erinnya nga bakawa omulimo bwe beetaba mu bukumpanya obwababbako ssente eziri mu buwumbi n'obuwumbi. Ezenna entonotono temugamba nti gye bazibbira mbeerayo kwemba nzimanya. Ziri mu alipoota ez'enjawulo eza gavumenti nga waliwo eya Auditor General gye yamaze okukola gye mutaataddeko ssira erimu essente eziyitibwa passenger service charge nga passenger service charge ze ssente eziteekebwa ku buli tiketi gy'ogula ku nnyonyi ng'ezo zaakuyamba ekitongole kikule awamu okukozesebwa okulaakulanya ennyonyi yaffe naye ebeere ng'esobola okuvuganya ku katale k'entambula y'omu bbanga okwetooloola ensi yaffe yonna olwo tusobole okusikiriza bayinvesita abanene abaazikola edda bayingire mu kitongole ekyaffe nakyo kibeereko ng'ettaala gateway oba akabonero akakulu eri ensi yaffe. Ono n'omwagalwa we gwe simanyi baakwatagana batya. Essente zino baalagira ne ziggyibwawo wakati nga boodi temanyi ate bo ne basigala omwaka mulamba nga bazikyaginga abantu. Eddoola eziri mu 50 newankubadde nga bagamba ziri 30 ku buli tiketi yonna gy'obadde ogula kubadde kuvaako essente za Jennifer Bamutuulaki n'omwagalwa we bwe yeetuuma erinnya ng'abo mu bukumpanya tezirabiddwako wantu wonna
we zibadde zigenda ku akaunti za gavumenti kukola ssente kummwe ze musasula okuddukanya ebyo bye mulina okuddukanya. Weewaawo mbagamba, the most corrupt regime we have ever seen. Katonda akadde bw'akatuusanga Fred Keba Mwesigye eyawaayo empapula z'ekifere nga n'amawulire galaga aga gavumenti yennyini nti mu kusaba omulimo ono yagufera, yezze emabega emyaka asobole okufuna omulimo kuba ebisaanyizo yali tabirina, ate n'abaasoma naye bamulumiriza nti teyayita wabula empapula yajinganjinge yazigula. Kaakati ababbi bano ababiri mbasaba ku lunaku luli mubanoonyezanga ddala ne mubabuuza nti ssente zaffe mubadde muziteekawa. Kambabuulire nga nteeka ku rekodi nga munnamawulire omunoonyereza, alipoota gye njagala okusimbako essira yeeyo eya Auditor General gye yagambye mu Special Audit Report on Revenue Management Accounting and Aviation Fuel Management at the Uganda Airlines nti ono ne Darling we babadde batunda tiketi ne bongera ku ofiisi ez'enjawulo Entebbe, Nairobi, Juba, Kilimanjaro Airport, Johannesburg saako ne Tambo Airports nti ba agents ab'enjawulo saako ne ku bisaawe babadde bajja bazibajjako era nga tezituuka mu akawunti. Okwetegereza ekiragiro kyalagira nti $50 zino kwasatu ezoogera mu alipoota temuddamu zijja ku bantu, bo babadde bagenda bazijja ku bantu, era nga we twogerera essente eziwerera ddala obuwumbi nga 9.8 wakati w'omwaka 2023 ne 2024 okuva ekiragiro lwe kyakolebwa nga bano bakikoze nti temuddamu zikyajinga, ate era boodi teyakimanyaako. Balabika ng'era kituufu essente zino Mark Arnold Odeke Lenkai lino nga lyerinnya eryalabibwa wali mu kakiiko nti omukazi ono bamutuula ki Jennifer yali etuuma, era nga ye n'omwagalwa we simanyi nkolagana yaabwe ya bufumbo y'amaka beewasa oba baaluganda beesisinkanawa. Bano abaasheyalinga awamu n'akabokisi ka ssanduuko omuweerezezi wa message ez'endawulo aka post office ebyazuulibwa mu paalamenti be babadde bajja bakuŋŋaanya ssente zino ezitamanyiddwako. Mayitire muwulire, ekyo nga si kyekyo kyokka mu bintu eby'enjawulo. Simanya akakazi kano ne mukama waabo b'okuntikka abafere bakyakola ki mu ofiisi mu bubbi obw'ekitalo. Neebuuza ku ssente obuwanana n'obuwanana obuze bubbibwa mu alipoota. Auditor General n'agamba nti weewaawo zizze zibbibwa. Mwongere okunoonyereza ebintu eby'enjawulo mu myaka 5 ebikwatagana ku ssente ez'amafuta, ebikwatagana ku ssente mu multiple airline offices ez'enjawulo, saako General Sales Agents ze bakyaginga ku kye bayita walk-in tickets mu bifo eby'enjawulo zibadde ziragawa. Bamutuula ki Lenkai n'omuntu omulala oba mwami we Darling we Mark Arnold Odeke Lenkai gwe yawa $779,000 ku lunaku lwe baabawa contract. Simanyi ennyonyi za Uganda bwe zaali zigulibwa, Lenkai ye muntu eyaweebwa okukola PR okuzoogerera obulungi, era mu mulimu gw'obwa PR mu alipoota enkadde ebyo mubimanyi bulungi. Yasasulwa $779,000 nga ennyonyi zino ezaagulibwa nga zijja mu Uganda okutandika okukola emirimu mu wansi wa kampuni ye eyali ebitibwa Abavata. Abavata simanyi bakwataganirawa, ebyo kansooke mbireke. Kansooke mpiseewo obubaka bwange nkole mbabuulire, ndyoke nzije mbabuulire biki ebikulu eby'obubbi bye njagala mu banje. Ababbi bano ababiri gavumenti bw'erivaako be bamu ku basooka ku lisiti be muyina okutandikirako nga bannansi. Kaakati nga sinaba kugenda mu biwanvu ebyo, nkoowola ku bantu mwenna okudda ku nzijanjaba ey'ekinnansi. Omuntu yenna ng'embeera ekutawaanya, oyina abaana bo wabazaala Bulaaya eyo, naye abaana tobategeera entegeera yaabwe, emitwe tegikwatagana bulungi. Kubira ku bakyala abakooki kiyinza okubeera ku mannya gaabwe kennyini
gwe kasita onoyogera eriri ery'ekika nga basinziira ekkooki eyo bajja kukuyambako abaana batereere. Abakooki bali ku 0750 26000. Bano nno bakyala era bamaama balina obukugu bwa kika kya waggulu mu kukola ku nsonga ng'ez'amaanyi ga kisajja, okukola ku nsonga ng'ez'okutereeza, okukola ku nsonga mu makaawo. Olina abantu bangi, abaana obaweeredde tebakutegeera, emirimu oginoonyeza tobitegeera, oba nabo bakyankalana. Abakyala bano abakadde ku 750 basobola okukuyambira w'oli ne bakutereereza embeera yonna n'obeera bulungi. Kaakati nja kusembyayo sijja kukirwako. Mbeekakasa nti nga bw'okkiriza nti bw'osaba pasita asobola okukuyambako okuvaako ebizimuzimu n'ebyo ebikozesa abantu mu kiro. Tologootana, tokubwa mbeera, ne bw'ova e Bulaaya n'odda mu Uganda abatunuulidde ebintu byo abadde babibba baagala kukutta busi. Weeteekeko olukomera lw'obukuumi 750 26000. Muwulire. Ennyonyi ya Uganda namba 5X NIL Mountain Erigon ennaku z'omwezi nga 26 omwezi oguwedde yakwamira ku kisaawe kya Gatwick e London. Ekyewuunyisa bano baagenda okukyogera nga bannansi abaali bajja mu Uganda ku bizinensi zaabwe ez'enjawulo bamaze okufiirwa amatiketi gaabwe ne pulogulaamu zaabwe. Ennyonyi n'ekwamira ku kisaawe kya Gatwick e London ng'eyaffe yennyini eyakatandika eyayogerwako nti yakatandika n'okuba ng'egenda e London yakwamira ku kisaawe. Kambajjukize ruutu eva Entebbe okugenda e Gatwick yatandika nga May 18 mu Gwokutaano. Myezi mitono kyewuunyisa nti ennyonyi za Uganda jjo zaayogerwako nti bannayuganda bayinginiya baakola breakthrough era nga bayitira mu chief engineer, head of engineering, Mr. Peter Emuge baakyusa yingini y'ennyonyi ya Uganda ne beewaana nnyo nti baleesa emyaka 10 egy'experience ne basobola okukyusa ennyonyi ne bagiteekako paati empya. Bano baagamba nti obukugu bwabwe si kwe gusoose okukyusa yingini z'ennyonyi, babadde bakikola nga bakikolera amakampuni amalala. Naye ku lwa Uganda gwe mulundi ogwasooka bayinginiya abaffe wakati w'ekikolwa ekiyitira mu kitongole ekiyitibwa AMO omwe mwe baayitira ne bakyusa yingini era beewaana nnyo ne bagamba kati eno ennyonyi ke tugikutteko Bombardier ne tukyusa yingini eyo breakthrough. Naye mu kukimanya bannayuganda kitegeeza balina bayinginiya abakugu ennyo abasobola okukola emirimu ku Uganda Airline. Naye obubbi bw'amamutuula kye Jennifer n'abamukozesa be tutamanyi ssente zigenda ku akawunti zaani, Auditor General zaatayogera nti ssente bwazibba aziwa gundi, bamma emirimu abantu abaffe ne basalawo bawutusoosinge bagende e Bulaaya ku ssente obuwanana ezo eziteekebwa mu nnyonyi ya Uganda okusobola okuba ng'ebeerawo. Kyokka ekyewuunyisa bayinginiya abaffe abannayuganda bakyusa kampuni ennyonyi n'okukola saaviisingi ku nnyonyi z'amakampuni amalala ag'ensi endala. Eyaffe bamutuula ki amafuta, okusala tiketi n'ebirala mu bubbi bwe obw'ekika ekyawaggulu wakati wa information ng'emanyiddwa ne mukama oli Fred Ke bamutuula bamwesige bonna babbikungwa ku lunaku lw'enkomerero. Ekisajja ekyo n'akakazaako mu bibanja nga ssente z'omuwi w'omusolo. Kambajjukize kano akantu nga njogera ebigambo bino ku bye mulina okubanja bamutuula ki, nawulira olugambo mbu omu ku babulooga bannaffe Isima All Access ekimu ku byamutta ya lipoota gye yafuna mu kwogera ku kitongole n'obubbi ne bamukuba amasasi. Jennifer bamutuula ki bwe nteebereza bwe kibanga kituufu ekyayogerwa mu kutta Isima All Access ffe abakola lipoota zino tukimanyi nti tusobola okufa naye tetutidde. Bamutuula ki Omuganda alugera nti ewava munno wadda munno. Isima bwe yafa kyogamba te obubbi bwammwe tetubumanyi. Kale mwamutta ng'akubiddwa amasasi mu mutwe oluvannyuma nti temwagala kwogerwako. Naye kambabuulire buli gwe mutta
buli nvunywe mulyako ematuplayinga abantu abajja okubabanja era tubajjukira bulungi. Kakati bannansi naako nkabasizeemu nti nange bwe ndiba nfudde mungattanga ku bingi ebyabatemu kubanga ye Fred Keba Mwesige yampeereza n'empapula nti anneetaaga mu kkooti namule bulambu nno talina mpapula za buyigirize. Kyokka nga obujulizi obungi obwamuweebwako mu lupapula lwa New Vision mwe baluwandiika era nalutereka nga yeeriba entandikwa okugatta kw'abo abaasoma naye abamwekakasa nti ebyamazima ddala ebigezo yabigwa. Ne wano mu kufuna omulimo yezze emabega nga n'emyaka gikuze amateeka yamenya mangi ng'afuna ekifo ekyo olw'okuba nti alina okukikozesa obukumpanya. Yeewaana kimu nti ye simanya ye yali campaigning manager owa First Lady Eruhama olwo n'alyoka aleeta olugezigezi n'olusiddiikirwe okujja okummanyiira bw'antwala mu kkooti. Wabula nze sibatya ate sigulwa tokuba ku ssimu yange okummanyiira. Kaakati ekyo nkivuddeko. Bayinginiya b'e Uganda bakakasibwa nti oluvannyuma nga bakyusiza yingini ya Bombardier ennyonyi yaffe basevinga Uganda singa emirimu gino giba gibaweebwa baba basobola okusevinga Uganda emitwalo gya $8 ku 10 egikozesebwa ennyonyi buli lwe yeetaaga okubanga ekyusibwa. Buli nnyonyi lwebaako paati eyeetaaga okukyusa kigambibwa nti eyina okuddizibwa mu factory wabweru esente ezigitwala n'ezigikomyawo oba ne paati ezo okujja ate zijjireko ba specialist ng'abaaliwo abaali basaaviisinga ku mulundi guli ogwasooka kampani mwe yajja bekozese bannayuganda mu kye bayita approved maintenance organization ng'oli Fred Keba Mwesige yagenda okukiraba nga yeetaaga okukikola. Kati emitwalo 8 ku 10 gye giyina okusevingibwa singa baba bakozesezza bannansi. Naye oyo omubbi nakinku Jennifer Bamutuula kige tutamanya akolera ani mafiya ki asalawo n'aleeta kampuni eziseera bannayuganda esente zammwe ziyitireeyo yenna gwakolera azibbe ne mwalipoota Museveni gye yalagira nti mubinoonyereze zaakoma wakati awo tewali Auditor General ne bwakanya kugamba nti weewaawo mwalipoota byendikomendi nga bye bino tebikolebwa Bamutuula kye ssente azibba bubbi. Kaakati ennyonyi ya Uganda yakwamira ku Gatwick Airport, the second most busiest airport in London. Bwemala okukwama baagaana okwogera yadde okkubira bakiraaya nti abaali bajja mu Uganda. Baamaliza ne boogera nga 2 Okitoba mbu ekyaleetedde ennyonyi yaffe okukwama yabadde eyabisa omupiira. N'enzirayo awali mu kwebuuza nti mazima ddala mu layman's understanding omuntu asobola otya okukyusa yingini nga yinginiya wa nnyonyi omupiira ne gumulema. Bannayuganda muwulire obubbi. Akakazi kano nga kalemesa bannansi okwetaba mu kuddukanya ensi yaabwe newankubadde ne bu procurement ebinyonyi baagula bikadde. Ennyonyi ezo ze tukozesa zi 330-800 Airbus kiteeberezebwa nti ezisobola okukola eŋŋendo empanvu mu nsi yonna ziri 8. Ng'eya Uganda mu lugendo lw'eva okuva e London mpaka e Gatwick ekwata kyakubiri ng'ogasseeko ku endala ziri nnyonyi 2 zokka mu bunene bwayo ezisobola okukola trip empanvu okwenkanankana obuwanvu ennyonyi eno bwegenda obwa kilomita 643 oba nautical miles 3479 oba ennyonyi esobola okubuuka mu bugazi bwayo eya bbaasi obw'essaawa 9 okuva Entebbe mpaka e London. Ennyonyi ezikikola mu nsi yonna ziri 8. Kakati akakazi kano ko kalowooza eyo hype mbu tumuwaana ennyo mbu naffe tulina kye twakoze. Ensi zonna zikimanyi bulungi nti ennyonyi eno distance eyo bw'ebanga egitambudde ejja kufuna technical problems nyingi nga n'okugigula okufuna spare parts. A330-800 one of the longest rare Airbuses kasiteenafa okufuna obufunyi spare parts kizibu. Neewuunye yasalawo okugula ekinyonyi ekifaanana bwe kityo
nga n'abatulinako abantu abakoze ssente obuwanana n'obuwanana mu kutambuza abantu mu bwengula, ennyonyi tebasalawo eyo gikozesa. Kakati bwe nkukubiriza nti abo mubagattanga ku baagula ennyonyi ez'ebigundi ezaagwa, bajjenero b'amagye abaagula engatto z'oludda olumu, bwe bumu ku bubbi obukyasinze mu nsi eno obubagaggawaza, mwe bannansi abalaba pulogulaamu yange nga mweryankuta. Ennyonyi yafa omupiira, bayinginiya tubalina, akakazi kasalawo ku impootinga bantu balala bayinginiya basobola kukola ku nnyonyi bw'ojja nti abaffe bakugamba nti emitwalo 8 ku 10 gye basobola okuseevinga nga basazeewo kubanga beenyigira mu ky'okuyamba ensi yaabwe, kubanga si gwe gusoose okukikola, babadde bakikolera ennyonyi endala eyaffe gwe gwasookera ddala okukibakolera. Kaakati abaffe abaasoma ewaffe lwaki ate tebabakkiriza ne bayamba abaffe? Mu bwewussa n'obukuusa obulabikira ddala nti kirabika ono bamutuula kiwali abimugamba yalangiridde ejjo mbu yakikola nnyo okuva ku flight ezaatandika ne Uganda Airline ennya mu 2019, kaakati nga balina routes 17. Mu routes ezo 17 mbu ayagala kwongerako ennyonyi ya Uganda etandika okubuuka mu Uganda, naddala ng'egenda mu Arua, e Kasese n'eggulu okusobola okutumbula obulambuzi wano mu nsi. Nenseka nempulira Gasiya omwereere. Gasiya si kutumbula bulambuzi bwa nsi yaffe, nkiwagira ng'omu ku baasoma geography mu Makerere University, manyi nnyo bulungi era mu tourism geography kye kimu ku bye nasoma. Naliko era n'omusomesa, nasomesanga tourism destinations mu Uganda, ekyo nkimanyi. Naye wulira obusiru obukyasinze. Ennyonyi eyaffe emipiira n'agimma bayinginiya bannayuganda, ennyonyi eyagulwanga ne spare parts talabika. Kaakati mbu ennyonyi y'emu eno routes zeekola ezibadde nnyingi, ennyonyi eno kati ayagala kugiteeka mbu etandike okwetooloola Uganda. Olaba efiira e London n'emala ekiseera olumosi kibadde kikwata mu mwezi ng'ekyakwamye, yadde ne PR n'atakolebwa ku bantu baali bagibuukinze, abantu ne babeera mu mawoteeri yadde katase kkoolo ey'okkubira omuntu nti weewaawo tusonyiwe, ne PR yekka gwe yasasulira omwagalwa we gwe yawa 7 tebasobola kumukola kkubira bakkiraaya nti kati ayagala giteeka mu Uganda mbu ebuukebuuke mu Uganda. Ebintu bw'obiwuliriza eby'ennyonyi kambabuulireko, ensi ezimu ezikaddiyiza ennyonyi ng'ennyonyi tezikyasobola kukola lugendo, ennyonyi emala kaddiwa ne bagiteeka ku bu shortest routes ereme kubasala, esigale ng'ebafunirayo akasente. Kakazi gwe kyogererwatu nti mwagula nkadde, kati ekaddiye tekyasobola kubuuka wawanvu, esobola ngendo za Uganda tukimanye nti mwatubba naye temujja genda nazo, iffe tubalaba era tujja kuzibabanja mu bubbi bwammwe, omwagalwawo gwe mubba ssente n'ebirala. Bamutuula kyagamba, kati muwulire bannansi, ku nnyonyi eyo buli tiketi gy'okwata emabega wali kwaliko ekiyitibwa passenger service fee. Bw'ogigatta kambabuulire nti flights omuntu yalibadde ofunira kankugereze ku $208, omaliriza ogisasudde $408. Lwaki? Kubanga bano bateekako mbusimanya $4 z'amafuta. Kyewuunyisa nti nsasula nti ennyonyi mba ngenda gituulamu teriimu mafuta, naye bateekako essente endala mbu z'amafuta. Kati neneebuuza, nasasudde kutuula mu nnyonyi nga terina kuba na mafuta? Ku ssente ezo ze babateeka ku tiketi kulina okubaako simanya ne airline fuel and insurance. Kakati ennyonyi mugigula mutya mugiteeke ku luguudo nga mulina okukyajinga extra fee for fuel? Ebegenda kuntwala etya? Ku ssente ezo kuliko kye bayita carrier imposed surcharge, $2 nti nannyini oli yakola kampani, $2 ezo nkugereza bisobole, kati nkugereza tugeze ova Ntebe kugenda Nairobi, zirina okuteekebwako eri nannyini nnyonyi eyo eyagigula, ezo nga ziba zimugwanidde. Kaakati mu ggwanga Uganda mulimu kye bayita passenger service fee,
nga zino ssente zituukira ddala mu $50. Kakati ng'oggyeko genda Ugandan Passenger Service Fee, okubanga wazaalibwa mu Uganda n'otuuka n'okulinnya ennyonyi olina okukisasulira. Essente ezo ennyonyi ya Uganda omuntu yali badde agiwagira n'agamba nti weewaawo ebeewo buli lwe ngirinnya nja kuzisasula, ng'era zikyajingibwa ku buli tiketi, teweetaaga kulinnya eri yokka, bazikuggyako ku lw'okulaakulanya ekitongole. Bwe bamala okuzikuggyako ate ne bakugamba nti ennyonyi ya Uganda yayabisa omupiira, tulinda sipeya. Obusirusiru obusussaawo, mbasaba bannayuganda nti Mukama Katonda bw'alikyusa gavumenti, oyo omukazi Jennifer Bamutuulaki mumuteekanga ku mwanjo mu Black Book, alibuuzibwa bingi ku ssente ezibadde zimubbirwa mu linnya lye. Ye ne Darling we oli gwe yawe olusanvu okwaniriza ennyonyi mu PR. Era Darling we yatunda tiketi $1,300 eza wansi ddala ez'omuwendo ogusaziddwako. Baawe ayina kampuni bbiri. Mu bbanga lya 2021-2024 Auditor General yakitunulamu. Bamutuulaki saagala onkyawe, bino byonna mbijja mu alipoota nti nno oba mwami we Darling we yatunda tiketi $1,300 nga yazisudde ebbeeyi kubanga mukyala we yasalawo. Oba omukyala oba enkolagana yaabwe eri etya, naye bwe beetuuma erinnya ekyo kikolwa ky'abafumbo. Kirabika bwe babeera wali ku buliri bwabwe onaamugamba weewaawo mwami, ekibanja ekirala nkwongedde ekisanja ku bibanja ebimu bye nkuwadde mu kisanja kyange, genda otunde tiketi abalala nja balemesa. Biri mu Auditor General's report nti mwami we yatunda tiketi nga zino tiketi zakola ebitundu 92, 92% of category ya tiketi ze bayita lowest fare category. Kakati bwe bamugambako ng'anyiiga oliye olakisi bamukuba amasasi, kiteeberezebwa mbu ebimu ku byalina ku lipooti zino bye byamussa. Nabawona ne wano wennyini seesigawo, mujja kunzijawo, nja kubyogera mpaka nga nfudde. Kakati muwulire. Mark Arnold Odeke Lenkai, CEO wa Bravata, nja kuddawo wali. Okuva mu 2019 bombadi yebbiri we zaafunibwa. Kakati Bamutuulaki n'omwami oyo ono nga Bamutuulaki 2019 baali bamugobye. Kyokka ekyewuunyisa 2021 n'akomawo n'asobola okulya ekifo eyagobwa. Kakati husband operating two travel agencies. Mu two travel agencies ezo 2021 mpaka 2024 yakatunda tiketi $1,300. Auditor General ezo ze yategeerako. Era nga zino bw'ozibala ku muwendo ogukyasinza okuba ogwa wansi ddala, yazifunamu $9 n'obukadde 9.8 billion. Kwezo ze yafuna kwaliko ziri ze nkugambye, charge eri gye bateekako ye amount nga ku ssente zino toto nga zezirabibwa wawe zaali ziyina kulaga. Museveni n'alipoota yagikola nti ababbi abo mugende mubambuulize eno ffi gye bajjawo nga be bagijjiddewo mu lukujjukujju, ate ne bagirekawo bo bagisoloze ku ofiisi zaabwe ez'enjawulo nga n'ey'omwami we weeri bagiteekawa ku akawunti za gavumenti. Essente ezibagibwako mmwe bannansi mukulaakulanye ensi ennyonyi yammwe. Dola bono Auditor General agamba 3 naye nga ziri 5, $50 buli tiketi gy'ogula zigenda ku akawunti etamanyiddwa nga ya Jennifer Bamutuulaki n'omwami we kwe zigendera kwe zikumpanyizibwa. Kakati ennyonyi yatuuse n'okugenda Gatwick n'eyabika omupiira yadde okutoolako airtime bakubire abantu nti weewaawo tukola PR ng'omwami wange bw'akola PR mu kampuni ye eno Abavata kaabakubireko. Tebabakubidde abantu ne babonaabona nga bamaze programu zaabwe ne zifa. Kakati bwe nkugamba nti mukabuuzanga akawala ako nti ssente mwaziteekawa, tonnenya gwe nange kyemmanja naawe osobola okukibanja. Tiketi $1,300 mbu bo bagamba mbu zaatundibwa mu butuufu
Auditor General agamba nti ekisaawe ky'ennyonyi kirina kye bayita conflict of interest. Conflict of interest kitegeeza nti ng'ono nga omukazi yakulira ekisaawe ng'ate bbaawe yatunda tiketi oba omwagalwa we darling we nga yasoloozeza tiketi bwekakasa nti bwe bava wali mu buliri bwabwe ekiddako wano kubba bannansi mu bukumpanya. Auditor General akiraga nti kyali badde tekikolebwa newankubadde oba baayagala n'omukazi amaze okufuna ekifo naye bwe mwagala namusalawo omukwano mu gutwala ewammwe bino ebintu by'eggwanga oba mubikole mu butuufu bireme kunoonyerezebwako. Nandiki kaakati we twogerera biliyoni 9.8 tezirabikako ne mu gavumenti tezaatuuka. Conflict of interest. Auditor General kasita yagamba nti administration mwenyigiremu. Akakazi ne kagamba mbu mulaba bwe tuneenyigiramu ennyo ekyo kijja kuleetawo simanya decision biki mbu bw'aneenyigiramu. Kati ne weebuuza CEO ki Chief Executive Officer agamba nti okusobola okutereeza ebintu bw'ani abyenyigiramu ate bijja kuleetawo zero pace. Kati ne twebuuza CEO baabumuwaaso yeebake ani omunene asalawo ku bintu bino byonna. Bwe kibanga Auditor General bw'amala okukola lipooti n'agamba nti weewaawo the decision to remove this fee had lacked board approval and the airline Uganda Airlines n'ateekamu nti has inadequate compliance and monitoring nti omukazi munafu nnyo mu kulondoola emirimu gya Uganda Airlines ate era compliance ku buli kibaawo to comply kyekiragiro okuteekebwa mu nkola munafu nnyo mu kuteekesa ebiragiro ebiba biteekeddwa wo mu nkola. Olukazi lwagamba mbu lwo terujja byeyingizaamu. Kati ne weebuuza ono akyakola ki mu ntebe? Sirina bwagazi bwa kubeera nti bamutuula kimulinako ekizibu. Ndi musajja mufumbo era simukwatibwa bbuba lyonna kyolw'okuba mufumbo nina omukyala n'abaana seetaaga. Tosobola kugamba gwali ku vidiyo zange nti omukazi alina kye yankola. Nedda, ne ku myaka gye mukazi mukadde. Nze ndi emyaka gyange tegyagala bakadde sibasobolerako ddala n'emitwe gyabwe emikumpanya. Ne bwe naali badde nga nnoonya mukyala wa kuwasa ku bubbi bwa mutuula kinze simusobola. So temunnumiriza nti okumuyita akakazi kivudde kubeera nti nno mubbi na kinku. Kaakati mbabuulira multiple airline offices zababba not recorded in the company accounts. Kati kambatwale mu kirala. Auditor General agamba nti n'omuntu wa bulijjo yaligambye nti eggwanga lyaffe nga lyakalivaivinga ennyonyi emyaka 3 ssente z'amiwa musolo ze zaakozesebwa. Ennyonyi ekyali ento nga yakagaziya ebyowaatira okubuuka mu bbanga buli kasente konna akagwa mu nsawo kabeera kakulu nnyo ku lw'obulungi bw'ekitongole era kalina okukola omulimu ogukaleesezza. Naye kineewuunyisa olukazi lwe baagoba mu Uganda Airlines nga ize nani performer. Kyewuunyisa okubanga Museveni ate akayitayo akawala ako n'akagamba nti ate kati jangu gw'oba okulira 2019 ogobeddwa ate oluvannyuma nti ate gwe jangu okulire ekitongole abaliwo babbi nga n'ono yagobwa. Simanyi oba mu Uganda temulimu bantu bamala oba bantu balina bukugu kusobola kuddukanya kitongole. Kyewuunyisa nga buli kasente konna keetaagisa. Kati ono omukazi buli kasente kaafuna abba kabbe. Ne bwe weetegereza Auditor General's report, Auditor General oba lipooti ekwatagana ku kisaawe ky'ennyonyi yalaga dda nti Uganda mu mwaka 2023-2024 olukazi olwo lwakola loosi za biliyoni 237 n'obukadde 8. Kyokka ng'ennyonyi agamba mbu mu kukola lipooti ekyewuunyisa ekireeta loosi zino bwe bukumpanya ng'oggyeko obukumpanya. Auditor General agamba nti feriya okusobola okubanga bakompulayinga ku biragiro ebiragibwa mu butuufu. Omukazi ye bw'avaayo ng'afuna abamulagira abapya bamafiya nga bagenda bakwata mu kiragiro ekyali badde kitwala ennyonyi y'eggwanga lyaffe mu maaso. Ekirala ebintu abikola mu gadibye nga lye n'obukugu alina butono bw'awaadi bw'alina obumuwaga ababumuteerawo asobole okubufuna.
tewali kye buleeta. Ennyonyi ekolerera ddala mu loosi kyokka n'obutono obwali badde buvaayo babuteeka ku private account. Yo juzi wano mu kitongole ky'ennyonyi baagamba muwulire ekitongole kitakola ssente nti Uganda Airline ekola flights 5 olunaku. Uganda Airline ekola flights 5 olunaku. Kino ne kitegeeza nti mu wiiki emu ekitongole kyaffe eky'ennyonyi kiba kikoze flights 26. Kye kitegeeza nti omwezi mulamba Uganda Airline ekola flights 508. Kyokka ku buli flights ezo Uganda Airline zeekola terinanko ssente zisobola kukanika mupiira. Bannange muwulire. Ennyonyi ekola flights 508. Olukazi olwo lwewaana mbu kaakati luli mu kontulo ku kisaawe. Ye ne baddaalinge be bwe babba beewaana nti kaakati be bakyasinza okukola flights ennyingi bw'oba kompeyaringa n'ennyonyi endala ezigwa ku kisaawe Entebbe. Kaakati omuntu akola flights 508 ate talina ssente z'asobola kuwa bayinginiya baffe bakoledde kampuni ndala n'asalawo aleete bayinginiya okuva e Bulaaya. Kyokka ng'ab'ennyonyi endala eziva mu nsi endala basobola okwesiga bannayuganda bannaffe babakyusizenga ziyingini n'okubakolera saaviisi. Era nnyonyi eziva mu Uganda situnawulirako ennyonyi yabadde eva Uganda n'egenda n'egwa. Kitegeeza bano experience yonna gye balina basobola ogikozesa ne ku nnyonyi eyaffe. Ng'oggyeko obubbi obwakolebwa mu kuligyessalinga kampani eyo kuba mukimanyi nti kampuni wankubadde erina ekibagalo ky'okuba nga bannayuganda is Uganda Airlines Limited ng'erina ne ba shareholder. Kane wankubadde nga bagitaddewo mu kibagalo kyo ssente z'omusolo bagibbiremu, ekampuni ekola flights 508 terina ssente ng'era yakwamidde ku Gatwick Airport e London kyewuunyisa. The AMO oba Approved Maintenance Organization yasobodde okukyusa yingini ku Bombardier ku mulundi ogwasoosera ne yeewaana naye yammibwa contract. Era contract baali bagiwa bantu b'e Bulaaya. Kakati kambabuulire jjojjo wano balonze ba board members abapya era kwabaddeko bano wammanga Pulisira Mirembe, Babula Namugambe, Patrick Osirapo, Abdikarim Modingi, Constantio Otheno Mayende, Habati Kamuntu ne Samson Lwahire. Era bano beba board members abapya. Ekibadde ku board enkadde ekyagobya bali mukijjukira nti mukyala wa omugenzi Nyerere agenda okulangibwa mu lubu lw'abatuukirivu. Kigambibwa mbu yatuuka ku kisaawe n'akwamira mu lifuti. Lifuti bw'emala okukyankalanya omukadde kubanga mukwano nnyo gwa Museveni president wa Uganda. Kyamunyiiza nnyo president n'alagira nti abo abakola gaddibenga lye byonna mubagobe. Mukola gaddibenga lye nga oli Fred Keba Mwesigye emabega ye yali appointing authority nga actually yagabe emirimu. Ate bano be bagamba okugoba essimu yavuga kuva mu State House nti mwegobe. Okwegoba tekifaanana gobwa, bwe bakugoba togenda na ssente. Bw'olizayininga n'akasiimo ko konna bakakuwa. Awo ssente zabbibwa abaalagibwa ng'era nti bagobwe olw'okukola emirimu gy'ekiboggwe. Ate beegoba nga oddeeti y'okubagoba tennatuuka. Bano ne basilowinga era accountant ssente zaabwe zonna n'azibawa. Kaakati ekisajja ki Fred Keba Mwesigye ne kigamba nti gwe abyogera kankaka ottatta n'erinnya lyange ndi wa kitiibwa kinene nnyo nkwagala mu kkooti kankuwe balooya ojja kunsasula $5,000,000. Vidiyo nagirekayo na kaakati ojja kuntwala mu kkooti bwe kuli bakufiira wali nja kufiira ku mazima. Abalinneerabira balijjayo zino rekodi ne bagamba weewaawo akasajja kaali kakolera bantu. Fred Keba Mwesigye bamala okudduka ne ssente. Kaakati ate Museveni musengavudde mu ngazzeemu. Abatonotono be baagoba kati yaleese abapya. Bano abapya be balonze ku boodi emabega y'oli omutwe omukulu tannagobwa. Simanyi Fred Keba Mwesigye kiki kyenjawulo kye yakola ng'oggyeko kye yagamba nti yali campaigning manager wa mukyala Museveni, Janet Museveni. Simanyi kye yakola, mpozi ng'ekyo kye yakola kye kyamudeservingisa okubeera nga ye mukulu.
omutwe bwe guvunda bano ne babateekako ba board members ekintu kijja kufa nga bamwesige ne bamutuula kikana akakazi tebannagobwa ojja kwekanga ng'obukumpanya bwonna busigaddewo ng'era n'ebyo byonna bye muwulira emmere etundibwa ku buwanana n'ebirala Yesu akamere mu Uganda gyekali ne mu Uganda Airline abatuulamu bakasiima nti weewaawo nze mukyala wange bw'atambulira mu Uganda Airline aŋŋamba nti weewaawo akamere kaabadde keeko nakasiimye kasingako aka kampuni endala emmere eyo obutogo bwonna bwe bagaba mubugabira bagaba obuwerako kyekirungi kye nali mpulidde ku Uganda Airline nze sigituulamu ekitagintuuzaamu bye bino byenjogera kubanga obutemu bwe ndigituulamu bajja kumanya weewaawo kyakasajja katudde mu Uganda Air n'ewalala mumanya naye nze nsalawo neme kugituulamu mpaka bamutuula ki nasaako n'oliba mwesige bwe munaavaamu awo kankakanga Uganda Air yeefuuka nga njagala ggwanga naye ng'ababbi mmwe mukyaliwo lijja kunnema okuwagira naddala ku transport y'ennyonyi omukyala ye yaŋŋamba nti aweewaawo ye bw'agiyitiramu oba bw'atambuliramu kamukolera muwulire ku passenger service fee kuliko ng'oggyeko passenger service fee ku ssente z'osasula mu nnyonyi kuliko ne security fee $10 nga 10 Uganda passenger service fee bwe bamala ogikuteekako kaakati ennyonyi eyali costinze $1 entonotono zeedaabolinga nyina ebibuuzo bye njagala okwebuuza bwe kibanga mu bubbi bamutuula kyayitira mu procurement deals nabba ticketing conflicts of interest nga nazo ze ziwembekedde omwo ng'omwami we yazikola ng'ali mu buyaaye bw'amafuta simanya fuel supply scams akyakola ki mu kuddukanya Uganda Air? What are you doing there, madam? If the Auditor General recommended stronger body involvement, why would you refuse to say that if the board gets involved too much, it will do what? Then kaakati vaawo n'omusaala oguleke. Mukazi bwe bibanga ebintu tobisobola ku level kuwaweererezanga nga mu buweereza eri obwa Sheraton, mu buweereza obwa zi hoteri, mu hospitality ngera wakikola bulungi, you can still serve as a air hostess kubanga okubwa hostess n'ebirala obukugoyina bungi administration n'obuyivu nga wakagenda obufune olw'okuba nti waweereddwa ekifo ekyo lwaki tokireka kubanga ku lunaku ng'abantu bagenda okukubanja ssente bali kulinnya ku lubuto olulidde olujjudde olibanga n'abakukozesa kuba sikiwa nti mukazi gwe essente zino ozebbira abo baddaalingi bo n'abalala ku akawunti ezitoogera gye zigwa nkakasanga bwe bali bikubuuza kakazi gwe ku lunaku lwa kiyama ku lunaku olw'enkomerero malayika nga zikuvuddemu ezikwatiridde n'ebiwawaatiro byazo abo ababbi bobbira bo balina amaato balina emikwano balina za apartment naawe oziguze sikiwa nti tonnagulayo ku bizimbe Bulaaya mu ssente zobbye naye nkusaba nti akaseera ako nga katuuse owulira okweteeroola ensi eno bajjenizi ekintu bakikuttemu bajjenizi tebakujjukira gwe bamutuula ki beetaaga bwetaazi kifaananyi kyo nga nze kankaka nkibawadde nti munoonye oyo n'okutuuka ku helikopita ekirungi mu Uganda bizimbe bitono ndowooza oba kyayuwala ekyokka kyekiriko kapasite ya helipad okutuuka wali ku nnyonyi tojja kukisobola kudduka bamutuula ki oyina kukola kimu kwe kwatuukiriza ababbi abakukaka bwe bwakkakibwa oba gwe kennyini okuzza ssente z'omuwi w'omusolo ze mukumpanyiza kubanga olunaku lw'oziba banja gwe munyaaye gwe munyaanyumbe gwe bwe lunaabanga lutuuse bamutuula ki tojja kuwona buli lwenkola vidiyo zino nfuna yankubira naŋŋamba gwe kisajja gwe osaana kkomera kisajja gwe osaana kusibwa ekkomera ne Mandela yalirimu ekkomera ne Kristu yennyini Yesu baamugamba nti weewaawo mumukwate tumutwale eka Kalivaaliyo tugumusalire era baamukomereza obulumi obwali ku misumaali gy'ebiti gomanye ekitiibwa kikuyingira nga gwe musumaali gwe bakkomerera okimanyi bwe kiwulikika ne Katonda yennyini yeefuula omuntu ajja alabe lwaki tuwonoona yamaliriza alayidde nti weewaawo siriddamu kuzikiriza nsi obulumi nze ebyo by'example zenkuwa ti buli muntu avaayo okulwanirira abantu nga ffe bannamawulire obulamu tuba na butono tetukuza ku baana tetufumbiza olw'okuba baba batukubadde amasasi ngo olakisa ekyamugwako
kyempulira mu ŋŋambo nti kyalimu alipoota ezimu ezaali ku kisaawe awo. Weewaawo nange nja kubyogerako awatali kwekwekerera yadde okubattira ku liiso. Nsembyayo ki? Ng'obuwanana bwa ssente bubula, tutunuulidde ekiyitibwa ethical conduct nti empisa ababbi tebakyalina n'eggwanga tebakyalifaako. In inadequate compliance and monitoring, nkoowoola ku muntu yenna asobola okukola ekyetaagisa okuggyawo obubbi n'obukuluppya obuli mu Jennifer ono saako ne Fred Keba Mwesigye, nga mbagerera olugero nti Omuganda alina enjogera si lugero nti ekyennyanja kifa mutwe. Kasita administration enaafa okuviira ddala ku toopu, ebiri awo byonna mu biragiro ebiragirwa newankubadde boodi teyategeezebwako nga service charge ffe bannayuganda okusasula Ugandan passenger service charge kyalibadde kirungi nga tulaba nti ennyonyi yaffe erabirirwa, ng'era tukiraba nti temusobola kugamba nti omupiira gw'ennyonyi gwayabise ennyonyi n'ebeeraawo okumala omwezi mulamba nti basobola kukyusa. Abaana abali ku kisaawe awo nga basobola bulungi okukyusa omupiira ogwo, naye ng'olukazi lwagala okukuba essimu e Bulaaya lubagambe nti ezange muzimpe ndyoke mbawo akalimu, saako n'ababbi be babbiramu. Bamafiya mbategeeza akaseera kammwe nga katuuse, ffe tulina zi black book, buli muntu alina kyabbye. Black book zino ze mulaba twabawandiika dda. Kasa tugamba nti weewaawo ate ffe twagala nkola y'amateeka. Omanyi bwe mba njogera ebintu bino abantu bayinza okulowooza nti enkola y'abajjenizi b'ennaku zino si ya kitegeevu. Nedda. Nze saagala mubbi attibwe. Nedda. Njagala omubbi abeerewo. Bamutuula ki? Ng'otudde eruzira mu upper prison olwa ssente ze wabba, akamotoka kajje kakuvuge kakutwala ewuwo we wayitanga ewuwo, kakusimuzeeyo ssente bw'oba azikweka mu ttaka, odde eruzira oli akawunga. Mu ssente ze wabba ezalina okuteekateeka obujjanjabi olwale bagenda okutwala emulago nga tewali, okakase nti bye wakolanga mu ggwanga mu yali gy'akasente akakuteera eddagala eri wazibba. Buli mubbi yenna mbakubiriza bwe mubanga waliwo ekibaluse nga Mukama atujjukidde, temubatta. Mukole enkola ey'amateeka mu kkooti mwennyini mwe baateeka kooti maaso, n'amateeka amalala ge baakoppa ku bukiitibwa abakolonialist ge gabagabakolako. Temuttanga bbye. Nedda. Bw'afa eyo oba omukoledde feva. Kaakati mu nkola eno ababbi bonna ababbye mu Uganda mbasaba olunaku luli olw'okubabanja bwe lutuukanga temubatta. Nedda. Temukolanga bikolwa ebyo tebiri mu generation yaffe. Nedda. Violence nfu kubanga naawe bw'ogiteeka ku mulala naawe esobola okuddako singa oba okozeseddwa ensobi, kubanga sikakasa nti akakazi kano ke kabikola mu bo. Abakazi babeeramu oluusi okutya, naye abaakafulonti nga bo babikole bali awo mu linnya lyako, ffe tujja kukafuumuula miggo nakatwala wali mu kkooti z'amateeka bakasalire nti okusinziira ku buwumbi n'obuwumbi bwobbye mu gavumenti empya, genda wali weebaka eruzira ojja kusobola. Kubanga omubbi yenna nga yabba ndooza mubalaba naye mba mubakuba ku street, asaba Mukama Katonda wabeerewo amufumita ekiso ku mutima afe. Eyo feva eba nnene ey'okutta omubbi. Temukikolanga. Mu generation eyaffe tuli bayivu ate tuli bayigirize. Omuntu omuteekawo n'awangaala okulaba nga abaagala ensi yammwe mugikulaakulanya nga ye akaseera Katonda ke yamuwa akawanvu talina kye yakola. Kimuluma nnyo era yejjusa nnyo, era omukozesa ng'ekyokulabirako eri abalala. Abalala bamulabireko nti obubbi si kirungi, ate bw'okwatanga ku ssente z'abalala ofubanga okulaba ng'ozikolamu ekyo kye zirina okukola. Yenze Kankaka Emmanuel Peter mbajjukiza nti nga nze bwe nkola ntera ne nkubira ku bakooki ne mbasaba nti baaba munteekeko obukuumi. Ebigambo ntadde binene, ate nze bw'oba olina ky'oyagala okunnyamba tompitanga nti jangu nkugulire. Sinywa mwenge, sirya nnyama, tomanyi na kyendya. Nkubuulidde obutwa bujja kunsanga naye tebujja kunsanga ku Uganda Airline. Mbakubiriza nti mukubire abakooki 750 260 musobole okwetereza. Mwabalina abaana abagizeegizeemu ne bw'oba abaana boyagala obateekeko omukisa, saba okutegeeza nti ng'ebintu bitambula. Uganda Airline gwe omwana wo lwalinnye lwe yabika omupiira, omwana wo lwagenda e London gwe ebibyolo bigootaana. Mbusimanya kana akakazi kagamba mbu ennyonyi bw'eba eva yonna gy'eva
eyitiramu Afirika neerondalonda okusobola ofiidinga luutu yaki eyo luutu eya London. Ekyo kyalibadde kirungi ng'ennyonyi kati weewuunye ennyonyi eyagulibwa nga n'ensi zaagiboola twakkiriza nti kale Airbus ye yaffe kati ate n'ogiteekako puresha y'okwetooloola mu Afirika evudde eri mayiruzi 600 ate emere kwetooloola egende eri ndowooza obaleefe mangu olw'okuba nti oli mubbi mu procurement deals osobola okugenda okugulayo endala awo deal ogigabe goofe bugagga nedda tubalaba bamutuula ki weekyekinge komyawo ssente z'abantu ze munyaze buno bucorruption obutono obw'okubbako abaana ebintu nga bayita ku bisaawe n'obuwalabwala buno bwe muteekawo okulemesa abawala nga bubakwatibwa ennaku oba n'ennugu nti kana ono omukazi lwaki alinnya nnyo ennyonyi ze sinze nagamba kitaawe akulemesa okulinnya ennyonyi ate naawe wookola ennyonyi ya ddembe osobola ogiraba osobola okukwatagana n'ababbi ne basobola okuwa tiketi n'otambulamu naye obubbi obufugembedde ku kisaawe awo obutonotono bujjawo lwakuba nti mmwe abakulu babamanyi nti mubba kinene kyemuva bano abatonotono abawansi mubatulekera batunyage okutumalawo omuntu n'oleeta iPad z'abaana kaakati nze ni musajja nina abaana sobola okugula bya iPad byange wano ne ntwalira abaana bange basome embwa n'ogisanga ku kisaawe neekugamba mbw ezo ozitwalawa nditema omuntu yenna oluyi ayikakasa nti ekisajja ekyo olukirina oluyi luvuga nga jjambiya obimbuuzanga nti zino ozitwalawa oba abaana bange olw'okuba gweokola ku kisaawe tebalina kweyagala nga kitaabwe abaguliddeyo akakompyuta ombuuzanga oba ndi musuubuzi muleke mbabuulire akamanyiiro kammwe kalina okubaako ekkomo eri bannansi ebyo bye muwulira nti bajjenezi bajjeeko gavumenti pulezidenti n'adduka mwe babbi mmwe Museveni yabakwatiridde kuba ye musajja omukulu eyeebuulirira abategeera nti muli babbi n'alinda abafuneko obujulizi abannansi tebalinda bujulizi balaba nnaku yaabwe munnansi akebera mu poketi ye n'amanya nti ssente talina n'amanya ekyokukukola gw'omubbi abbye ssente so n'olwekyo muwangaale ne Museveni bw'ali bavaamu ensi n'ebategeera gavumenti y'abategeevu bw'eriddako oyo yenna aliddako ng'alina omutima gw'eggwanga ajja babuuza ssente gye mwaziteeka omuganda agamba zikusooka ne zitakuva mabega bamutuula ki Jennifer ne Fred ke bamwesige bwe muba olugero lwe temusobola lukozesa ensi ebalaba ate ebifaananyi byammwe tubirina mbajjukiza nga mbabuulira mukitegeere ensi bw'eritabuka abasinze okutubba mu bitongole byonna si mmwe mwekka tubamanyi bweraba Shadows crawl where light once stands, a broken throne, a shattered chance. The whispers rise, they choke the air, empty promises everywhere. The most corrupt regime we have ever seen. Their lies like rivers cold and unclean. The most corrupt regime we have ever seen. A kingdom of ash where hope had been. Gold line walls hide the decay. The people cry but look away. A crown of thorns, a blood-stained seal. What is false, they make it real. The most corrupt regime we have ever seen. Their power's a shadow, sharp and mean. The